Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول وبالله التوفيق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. Tumwebaza subhanahu wa ta'ala na nyine matendo gonna akyatuwadde ku bulamu tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allahu azza wa jalla asooka kusasira n'emirembe eri wekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuwa obulungi oli mu kaseera kano ya Rabb, ate atwasobya obukalimu. Kansubire nti buli omu akimanye bulungi nti tubaddemu mu kaholidde, naye alhamdulillahi rabbil alamin tuli ku bukulu bw'essola, kubanga bwe ngamba nga bagamba nti okutambula kola ki kulaba, okudda kola ki kunyumya. Sobola okugamba ebintu omuntu yabalabye mu kabanga tutambuliddeko noga nti biri mu nsi eyo. Tusaba Allah atunywereze ku busiraamu ya Rabbi, n'abatali balungamu Allah abeerenga atulungamya. Sabira ku bantu mu nsi yonna Allah abeerenga abakola ki nga balungamya. Nzire simanyi nti nsobola okufuna obuwangaazi obutuuka ewantu nga waliwo Katonda w'oku nsi ate nga abantu bakkiriza nti yo Katonda, naye Allah akutuusayo n'olaba nti oyo aliyo nti oyo ye Katonda oyo era agaba n'obwannabbi. Ebyasinze okunnewunyisaamuku ebingi nga batandika obukulu bw'essola buno okuba nti omuntu okulya ennyamayo ne bagamba nti olina bukya bali ennyamayo, oteekeddwa okuba nga olina sayini ya Katonda oyo. Bw'obanga oba oyambadde enkoofiira tebagirya ebankaafu. Kati abantu abamu tebeetagisa kuva tiketi genda Ntebe airport bagende bweru wa Uganda, beetagisa just kuva gye bali bajje Kampala. Oba oliawo Allah ayinza okwasasira akola ki? Kugamba mugamba omuntu ali bweru gwe bamuwadde level nki nga yeetagisa kuvaayo najja Buzzi Kampala n'amanya nti bayimanyisiwe bikola ki si bwe biri. Ng'okulya restaurant ogamba nti njagala kulya wantu nga emmere yawo ntuufu nga olina okubeerawo sayini eza Katonda oyo, awo obaga nti awo watuufu okulyawo nga gwe bonaabuuza nti bisimillah eriwa so kiri bisimillah hoteri ekola ki nga ye balina kulaga sayini yani eya Katonda oyo. Ya Rabbi Allah bataasa abagirimu. So bintu bingi wekiriwe nabulira waliwo ekibuuzo ekyambuuzibwa nga kibuuzibwa imaamu, nakyo nekifuukira ekizibu mu mutwe gwayo kuba nti imaamu yakikola ki yakibuuza. Agamba naye kituufu ddala seeka ku minzaani kwe tulya, ne bwe mba nga nziba ku bubbi kati ntiri okola nti nfuna ekyokulya naye minzaani eyo naye mba nina obuzibu. Imaamu aba alina obuzibu ku minzaani okuba nti nagikwatamu, alina obuzibu oba kya bulijjo. Bwabanga imaamu takimanyi nti minzaani ya bulabe mu ddiini y'Obusiraamu ogikwatamu, kati munne n'ambuuza ekyoga nti ate kati waliwo ekitambula wano mu bitundu byaffe naye nange nakijulidde nti kituufu abantu bagema enkuba nti aha naga nze nakamulaba omuntu oyo emirundi 3 nga bamuwa ssente emitwalo egi ne kasitama logiga tetonya. Ebintu byozuula mu bantu nga bantu bakulembeze bakulu bikulaga nti mwabali eno mu centre eno naddala bali mu Kampala mukyalina tukyalina omukisa munene okutegeera Allah waffe
bannafe olwagota kwaki gwatalina njagade bitandika nabyo atuddewo olume kuza nti otudde mu bbanga wootudde bintu bingi byomanyi nti Allah akutaasiza nabyo okutula luddawa wansi wali abatalina kyanserwa nga takimanyi nakimanya nti mu busiraamu toleki bayita kuloga ki ne mugamba nga banne we bali bangi nnyo kiro sawanga nnyingi namugaa naye kati omanyi nti ennaku zino omusana bwe tutera okwaka nti omusajja oyo muyite nga musana gwasa omugezi jagala otonyesa enkuba ate wakyasobola ojjiro ga tusobola gitonyesa nti age takikolangako era takisobola yakola kimu kyakola ki kyajjiro ogaana otya ekintu okutonya kyetasobola kutonyesa kale byonna biraga nti okutambula kulaba okudda kunyumya mbanyumirizaako awo tukomye bingi naye awo otegeerawo omanyi nti okyalina ekyengera gwatudde wansi w'omuzikiti otegere nti la ilaha illa llah muhammadu rasulullah oyo toyinza mumubuuza bikwatagana na swala tekisoboka era bwe bimubuuza obeera wemudde nga tawhidi otanawo mutegeera ate ategeere swala tekisoboka ate nga fomula eyo Allah yagituwa kasita omuntu omunyumiza amagenda n'agaana ogakkiriza tomunyumizanga amaddago bwatyo bwe yakola subhana alladhi asra biabdihi laila kasita abanyumiza amagenda ne bawakana yanyumya amadda waliwo alina Qur'an nga Allah yanyumya amadda lwaki yanyumya amadda lwaki amagenda gabalimu okukola ki kati ate okitekewo amadda awo bw'abanga alemedde okutegeera ebyo okumanya nti waliwo atali katonda ku nsi kati ate omugaye nti ate swala dhuhuli gundi oteekeddwa okulwa n'olutalo lw'amaanyi era abali wano nga muva mu bitundu ebyo mbigaide bye mulina bimala okuba nti muddayo mugende mutaasa eddiini yandi ya Allah ne sente zimina zimala wakati waliwo ate enkola eriwo empya mu eyo area kasita ojja ng'obadde musiraamu buli kyoyagala mu nsi bakikuwa oba oli muvuka wa bodaboda bagikuwa oba oli muwulu bakuwasiza oba olina amabanja bagasasula ku bwereere kasita ojja n'oyingira eddiini eyo katonda n'akulabako bw'ati nti ogikoze ki kati mwe buli wano mulina bodaboda bbiri muganya okuddayo okusomesa abantu tawhidi mugenda kubuuza ku piki emmeka ebbiri tuli ku bukulu bw'essola kitundutundu kya 5 oba wali mukama wange atujjukize bulungi tugenda kugenda kukiyitibwa wajibatu sola ebiri wajibu muki mu sola era ng'essola tugitambulako twavudde kukiyitibwa arkanu sola empaji yasembayo 15 yali tartibul arkan okubeera nga empaji zino tuziteeka mu oda yaki yazo buli emu ogikola weerina okugenda kati wajibatu sola babategeeza kintu bino biri wajibu mu sola bakusomesa empaji z'essola ne bakusomesa ebitama mu sola ne bakusomesa ebyetteekwa mu sola oyita wajibati ne bakusomesa ne sunna muki mu sola okusomesa bino byonna bagala gosusulemu essola emu osobole okufaanana n'ekifaananyi kiru yagamba nti sallu kama raaitumuni usalli musaale nga mulabye enkola ki ani yatugamba ekigambo ekyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama kati tugenda kutunuulira ekiyitibwa wajibatu sola so tubuuze nti ekiyitibwa wajibu kyeki mu sola bagamba nti wajibatu sola bwe bagamba nti wajibatu sola alwajibatu ma yajibu fi'luhu au qawluhu fi sola nga bino oteekeddwa bikola mu sola oba byogera muki biyinza okubeera nga bigambo biba byogerwa bwogerebwa oba okubeera nga bikolebwa buki bukolebwa wayasqutu bisahawu naye singa obeera obyerabidde biba bigenze tubaita wajibatu sola bibeera bigambo n'ebikolwa ng'oteekeddwa bikolera muki mu sola naye singa obeera obyerabidde bikola ki era ng'ekiyinza okuyamba okuba nti obisikidde nga tobikoze ebagiyita sujudu sahawu tugeze omuntu bw'aleka ekiyitibwa wajibu mu sola najjukira nti akirese takomawo kinona takomawo kola ki kiba kikoze ki kiba kigenze kyakola kibeera ki sujudu ki avunnama oluvunnama lw'okukola ki lw'okwerabira waman tarakahu amdan singa bagamba nti kino kiri wajibu mu sola n'okireka ng'okigenderedde batalat salatuhu essola yebeera nfu bategeeza abantu awo tubadde kwarukani sola twazimaze katugeze kwani wajibatu assola singa ozireka ng'okigenderedde essola ebeera nfu naye bw'okireka nga weerabidde tugabe n'ogenda kukiddako essola yebeera ntuufu naye ovunnamayo oluvunnama lwaki lw'okwerabira idha kana aliman biwujubihi singa obadde okiresse
ng'okigenderedde ate era ng'okimanyi nti kya wajibu. Kyaki wajibu kyeki kyatteekwa muki mu ssala. Wa hadha almustalih inda alhanafiya walhanabila. Eyo nno tugambe nti fomula eyo oba enjogera eyo oba enkola eyo eri ku bagomezi ba Imamu Abu Hanifa ne Imamu Ahmada bin Hanbal rahimahumullah. Illa anna alhanafiya, okujjako abagomezi ba Imamu Abu Hanifa, la yarawuna bo tebakiraba tarikul wajibu mutaammidan tubtilu salati. Baga nti bwakireka nga kigendedde ne sola tekola ki tefa. Kubani Hanafiya baga nti bwaleka wajibu nga kigendedde sola tekola ki la yarawuna. Bagamba nti wagireka nga kigendedde esola yatefa esigala ekyali nki ntuufu. Wa innama huwa athimun, naye abakoze zambi fasikun, abeera mwononefu. Singa kiba kisoboka yastahiqu al-iqabu, yetakwisamu na kibooko. Mutule ekigambo kino nga ntandika tusima musingi. Bagamba nti bwoleka wajibu nga weerabidde todda kuginona. Tuli ffenna awo obuzibu nti munakutegeera wajibu oba oli awo naye soke tutambule ne system etambula. Bwoleka wajibu nga weerabidde todda gikola ki kuginona. Okola ki ofunnamayo. Bw'ogireka ng'okigendedde ate ng'okimanyi nti eri wajibu eswala ekola ki efa. Okujjako ba Hanafiya bo bagamba nti eswala yo tefa naye obeera mwononefu era tastahiqu al-iqabu, weetagisamu ne kibooko okuleka wajibu ng'okikoze ki naye eswala tekola ki. Njagala otunuulire obuzibu obuli mu kutta eswala y'omuki bwe kiba tunuulira wano. Tisala y'omuntu banaga kigamba nti ekoze eki efudde. Asobola okuba nga eswala ye entuufu naye nga byakoze si biki si bituufu. Okategeddako byakoze si bituufu naye nga eswala nki ntuufu. Kati Bamalikiya ne Shafiiya ate be endaba yaabwe ereeta ku wajibaati swala. Bo bagamba nti falaisa indahum illa arkan wa sunan. Bo balina ebintu ebi mu swala, balina mpaji na sunna. Tubalina kitiwani tuli ffenna kwojja biwala bikutabule. Bo aba Shafiiya aba Imamu Shafii rahimahullah n'aba Malikiya Imamu Maliki rahimahullah bagamba batya bo tebalina kye bayita mu ssala kiyitibwa wajibaati. Tuli ffenna balinamu ki arkan mpaji naki na sunan na sunna min haithu aljumla. Bo bagenda obigatte wamu ng'essola erina ebintu bimeka erina mpaji naki na sunna zaki. Naye tukkirize nti ne wajibaati z'essola nazo zikola ki gyeziri. Twagala oziraba nga singa omuntu abeera zesse mu ssala ye amanye ki ekirina okuddako nga zikoze ki. Allah wa buyinza nakafuna ebibuuzo nga 4 bukyanga tusoma ku ssala esooka. Musomo guwedde gwa 5 gwali gwa 3 gwa 9 5 netugamba nti salaamu esooka mpaji eyokubiri ki. Kati waliwo yafunyira ekigezo mwali danyina zingamba nti ate kati nze nabadde nakamala salaamu esooka nenfunayo ekigezo bwe kiti nga ndaba ennyumba egenda kukwata omuliro nenziruka buddusi sola nenjivaamu. Kati nkomawo nensaala essala endala oba essala ebekoze ki ebyewedde. Tetwasoma omusomo ogwo lutu yasembayo. Bw'omanya ekiyitibwa wajibu oba otamaze okutegeera ki kyolina okukola mu ssala gy'okola ki gy'osaala. Muzimu ku wajibaati z'essala mulimu ekiyitibwa duau al-istiftah. Duau al-istiftah edduwa eggulawo ki. Bw'ogireka ng'okigenderedde essala ebeera nfu. Bw'ogireka nga weerabidde ovunnama sujuudu ki. Bantu bangi bajja mu ssala nayingira na Allahu akbar bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin kubanga ali ku bwangu machi egenda kutandika naye ng'akimanyi bulungi nti edduwa eggulawo essala eri mu wajibaati zaki. Bw'ogireka ng'okigendedde essala ekola ki ebeera nfu. Bw'obanga weerabidde oteekeddwa okuvunnamayo oluvunnama lw'okukola ki lw'okwerabira. Wa huwa wajibun, omuntu okusoma edduwa eggulawo essala. Mugimanyi edduwa eggulawo essala? Assalamu alaikum. Ffenna abali wano mu muzikiti mu masjidi obavunnamira nga tusaala tumanye edduwa eggulawo essala. Kati mmwe essala mugiggulawo naki na biti na byambe naki bisimillah
Allahu akbar walillahi alhamdu. Amatendo gani? Banaye tuddeyo twetegeeza kitwa ki? Bw'ongamba tomanyi kisumuluzo kya swala ng'omaze okuba takbiira, kitegeeza nti olina engeri gy'onyolanyolamu n'ogatta obuwaya n'oyingira ki? Esswala. Oba tomanyi kisumuluzo kyaki? Kya swala. Kati ekiri rajih nti edduwa eggulawo esswala eri wajibu muki? Mu swala. Era bw'okuba takbiira nti Allahu akbar, simanyi bamuzikube zammwe, naye bw'ogikuba takbiira eyo n'otasoma dduwa eyo ng'okigenderedde, weegendereze esswala gy'ogenda okusaala. Bangi wabula tugenda kulaba nti ddiri oyinza obutakuba takbiira eggulawo ki? Swala. Tuli fenna? Tuli fenna bandi nammwe? Tuli fenna? Luddawa? Sujudu saawa? Alibuuza leka tuseeka lwaki otubuuza ebibuuzo nga tuzze kusoma. Mwe mwagala nsomese bali nga sibabuuzizza. Tukkanye tulina kutambulira ki? Fenna wamu. Nga muli nange ndina ki? Ndi nammwe. Tuli luddawo lwaleero. Bangi? Nabagamba owa bodaboda bw'ombuuzanga gy'ava nga tamanyiyo tolinnyanga. Gw'osoma naye ng'otandise naye mu ddalasa bw'ombuuza tuli ku ki nga takimanyi, sirika paka lwakijjukira. Kuba ogenda kwogera ebigambo byonna bidanga biri bweru waki? Wa sirabaasi ku mutwe gwe. Tuli ku ki? Mwogera Luwalabu ate abamusi bawulira nabuulira. Mujizaati swala, tuli ku byewunyisa mu swala? Tuli ku wajibaatu ebyetteekwa mu ki? Namba 1 tugambye nti edduwa eggulawo ki? Esswala. Du'au al-istiftaahi. Edduwa eggulawo ki? Esswala. Lwaki? Eyo edduwa ye wajibu sawaun fi salati al-fard. Al-fard, esswala eza farada. Au an-nafl. أن تستفتح به الصلاة بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة. وقلونا يسأل عنكم مزوكوا التكبير before كسماني الفاتحة ايتواني الحمد لله رب العالمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. قبانكم بك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول آتيا في حديث رفاع بن رافع للمسيء صلاة. Bwe yali ng'ayogera mu hadithi ya sahaba oyo kw'oli omusajja yasala olyeki essala ng'agenda omuyigiriza essala bw'agisala yamugamba bw'ati innahu mazima ddala la tatimmu salata li ahadin min annas. Teri ssala ya muntu yenna yenna egenda kubeera nga ntuufu hatta yatawaddaa, mpaka lwakola ki? Lwatawaaza. Awo tuvuddewo si gwe mulamwa gwa leero. Thumma yukabbir, bw'amala okutawaaza n'akuba ki? Muwulire bulungi essala. Thumma yukabbir, nakuba ki? Bakikuba batya? Allahu akbar wa yahmidu Allah azza wa jalla, natendereza nani? Allah. Wa yuthni alayhi, nasutani mukotinga ebigambo bino. Wa yahmidu Allah, natendereza ani? Wa yuthni alayhi, nasutani? ويقرأ ما تيسر من القرآن، ناسمنا الفاتحة نقول bulungi. ويقرأ ما تيسر من القرآن، ناسمنا شيء. فإذا فعل ذلك بقول إيشو فقد تمت صلاة. الصلاة يبيكو زيشي ومبقى من يبيشي. السلام عليكم. Temukowa kubanga wendabanga mwesebedde nnyo wala ate nga nange obulago mpulya buli wala nnyo okuba nti bwogera olw'ebbera ly'okwerinda. Bw'akola ebyo essala eba ejjudde. Atugambye kukola biriwa? Anti hadith agambye essala y'omuntu ebeera nzijuvu okujjako ng'afunye eki? Uzumu agifunye. Awo tutiikinzewo so kiri? N'akabbara n'agamba atya? N'atendereza Allah era n'amusuuta mutya? Banji? Subhanallah. Mumutendereza mutya Allah waffe nga muyingidde sola? Oluvannyuma n'asoma essuula. Ssuula ki?
olwo gyuli bakitambuza bw'okola ebyo essala ebikoze ki fadhahiru qawlihi sallallahu alayhi wasallama wayahmidu allaha azza wa jalla wayuthni alayhi annahu dua al istiftah eyo gibayita edduwa y'okukola ki kyayisa okutendereza n'okusuuta allah gibayita edduwa yaki y'okugulawo ki assala fayukhadhu minhu wujub المطلق أو وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام kitegeeza nti omuntu amala okuba takbira abakkirizibwa okutendereza allah we n'amatenda amajjuvu n'amusuuta n'asooka asomaani kyogendo kizula nti edduwa gibagamba nti eggulawo sala teri emu nga newankubadde egguleko omanyiyo emu naye teri ki kubanga ebigambo ebisuuta allah biki nebimutendereza naye ffe tujja kufuna ebyennyini ebyajibwa ku mbaka nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tuli fenna ekitegeeza nti omubaka tulaze nti sola y'okujjula oteekeddwa okuba nga omaze okusuutaani n'okutenderezaani ng'ate omaze okuba takbiira so kiri nga tonasomaani kati gwe n'oyingira mu salaati n'obireka ate ng'okimanyi nti byatteekwa muki kati kitegeeza bw'ogamba nti allahu akbar bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin noga sikoze eki okola kyawo bangi kitwagala kyokka okola ki osigala ogenda mu maaso naye nga omaze okunotinga nti weerabidde dda kyolina okukola ki totoola salaamu oba tova woosaalidde tugawe mu ngeri bbiri tova woosaalidde nga tovunnamye luvunnama lwakola ki enamba nyingi tuli bangi mu sala yaffe gyenjogerako masikini olwaleero bwe twerabira edduwa neggulawo tetulina kye tukola na kimu we take it easy sibe kiri namba tuli bangi nga bwe yerabira edduwa eggulawo essala talina kyakola wadde okuvunnama kukola ki alaba nga talina kyakoze eki kyalese byebyo byebyo bannaye si byebyo byebyo ebituufu oteekeddwa okusoma edduwa eggulawo ki bw'obeera ng'ogyerabidde genda mu maaso naye oteekeddwa okuvunnama oluvunnama lwakukola ki lw'okwerabira ate bw'obeera okimanyi n'okireka nga nti tebirina makulu kambireke ndi kuwangu essala gyogenda okusala beera nki la tatimu salaata allah sasir ya rabu nze nkuba akafaananyi nga mwenna abatudde wano mwali mukikozeeko nga temanyi kyakukola kefaananyi kenkuba si kiri muganda nge akafaananyi kenkuba nga nange nkayina wano bantu bangi baleka edduwa eyo nga bagirabanga ebintu bitanaki yensonga lwaki abamu tebanyi nagisoma ne bwagisoma tagitereeza kubanga tamanyi makulu gaki gaayo ate akola byaki era mu sola buli muntu anyikira ku kintu eki alfatiha so kiri naye erabira okusoma edduwa eggulawo ki essala wano saka tujjawo nk nga togera ku dduwa eyo wal aslu fi duai listiftahi an yusarra bihi ensibuko y'edduwa eyo kuba nti ogireeta mukaama mukaki mukaama lianna nabiya sallallahu alaihi wasallama lam yajharu bihi kubanga omubaka teyajolesanga okukisoma muliki mu lwatu waliwo omuntu aga allahu akbar subhanaka allahumma wabihamdik watabaraka smuka wataala jadduka wala ilaha nowulira nga alinga asoma alhamdu muki mu lwatu ensibuko ku dduwa eggulawo essala kuba nti esoma mukaki mukaama wa alaihi ammatu ahli lilmi era bonna bonna abayivu bonna baga nti okusoma edduwa eyo kibeera mukaki mukaama wa innama naye yajuuzu lilimami kikkirizibwa olumu ku imaamu an yajhara bihi okuba nti asoma edduwa eyo mu lwatu ahyanan olumu liyuallimahu nnaasi abantu basobole okugiyiga nkwateze bulungi ensibuko y'edduwa eyo yaki yakyama tukisoma muki naye olumu nga imaamu asobola ogisoma mu lwatu bano abagoberezi bagikole ki bagiyige ahyanan not daiman omanyi ebintu byolwa bitubanya abanyanga ebyoluzungu bibiri ahyanan sometimes oluki olumu so si buli ki si buli swala wabula oluki olumu nabanga eddoboozi lisuseeko nga basaaza bawulira nga gikola ki ngaeniya gyalina ayagala bagiwulire bagikole ki bagikwate kubanga abantu bangi tebagikola ki tebagimanyi tusiikiremu kati kale mwe abatudde wano
mwegatte ku dweji mwezi ziri nyingi jemba musoma mulebo mujisoma Allahu akbar ekyo nkimazi mpire subhana rabbil a'la waji subhanaka allahumma olira wa ta'ala jadduka ana jadduka oyo muga akola ki ajadduka alagaludda agenda musala Allah saka ebintu bino bitasa kwegendereza wa ta'ala jadduka ngala atalagaludda oyo jadduka subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa ta'ala wala ilaha gayruk wala ilaha ghayra Allah okay tugende ila yegayruka uzamuli wetambula fa basala ate fe Allah balonzo lusitubira ko muzidda sente kulaki ne tutula ejo twegase ko jusoma eriki eriemu ayokubiri Allahu akbar nzazigudde Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila tingide waliwo neeriyo tugoba masabo njesinga kwagala ennyo etujja mu masabo egamba etya etujja mu masabo temutya masabo laga nti tuyagogerako mpaka nenawulira nti waliwo abatagenda kunsalira nga batidde okunsalira nga basamira tulina okugogerako mpaka etunesunsula liyamiza alkhabitha min at-tayyib abasamize bave mu muzikiti bagende ki bagende ebweru tugogerako mu muzikiti bamanye nti obali balinnya y'amagye nga bagita y'amagye ye musamize okujja mu muzikiti ajja asaale abalinnya yaki y'amagye nga loza y'amaki y'amagye enjala emuluma n'alinya y'amagye nga gita y'amagye bwagenda kulya kumbaze kumba miggo kati abantu babuukira ebintu nga tabitegera bwe kati ndiboogerako nti waliwo etugoba mbusamize egamba etya wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal hanifa ola awoduka musabo hanifan wama ana minal mushrikin abatata jisuma bulungi nti wama ana minal muslimin silimba silamu awnakwegera nti ziri musamize piwa ninge eraga nti wama ana minal mushrikin silimba ki mbashiriku kati Allah yatuzo musamize muswana ganti wama ana minal muslimin wadde nyimide mulaini yabasana siri musilamu kasoga minal muslimina obotegi awo Allah bakwatuza twegendeze Allah zo kwatuza muswana ganti wama ana minal muslimin ogenda kebiranga mu kiwatu mulimu yirizi ngekyo yogende kibakitufu wadde nyimide netulule mimbali wama ana minal muslimina siri muki siri musilamu kale sala obobe usala biki situmanyi nafu naye naga nti wama ana minal mushrikin inze siri omu kubagatta kwani kakasa nti ntanga mu nyumba tekola ki teriwo mulyango ogati wama ana minal mushrikin so tugamba nti edduwa yesomwa mu kyama naye yinza okwatulwa olw'olumu kwani ku imaamu mukote yakatoka kwani ku imaamu kitegeeza nti webera weesaaza wekaweka gwe tolina nsonga egikwatuza kuba tolina gwokola ki gwosaaza gwe yagala agikole ki agitegeere wayustathna mimma taqaddama mawdi'an faqat ng'oggyeko byetugambye nti bw'okuba takbiira nga tonnaba kusoma al-fatiha someddwa eggulawo essala okuggyako mu bifo bimeka bibiri awo tebagisomerawo assalamu alaikum obudde bunatera okuggwayo ng'oggyeko ebifo bimeka bibiri waliwo baddewo hadithi ya Umar ibn Khattabi radiyallahu anhu etulaga nti ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olusi yagisomanga eggulawo essala basahaba nebamukola ki bamuwulira ninga yagala bagikole ki bagitegeere era bamulyaga nti subhanaka allahumma wa bihamdika wayawukana Allah waffe omulezi waffe subhanaka wayawukana mu byonna byonna ebikyafu otukuzibwa mu nsonga zonna zonna eki enkyafu togattibwako nakyo mwekiri ekyo
wa bihamdika n'amatende g'amaki amajjuvu. Kati ebifo bibiri awo tusomerawo dduwa eggulawo ki ekifo ekisooka fa innahu la yushra'u fiha du'a'u al-istiftahi tetutandika dduwa eggulawo sala mu kifo ki fi salati al-janaza ku sala y'omuki ekiri awula n'ekiri arjah ekisinga okubeera ekizito ti ku sala y'omufu edduwa eneggulawo sala tekola ki lwaki lwangi bulijjo mugisoma iyo omufu musalira nasanzeyo imaamu eyo nga twamuletawo ko nasoma wano twali naye buziga awo munabuga bosodaka kati bwe yasoma kugenda banaliza abafuube kasaba bafudde imaamu agazi simanyi bikola jangu kuba kusente ojjokole ki ojja binkolere omufu ono bwe tuba tugenda omusalira tukuba takibira zaffe zisinga okumanyika ennyo mbeka nnya takibira esooka ebeera yaki wangi kati bagamba nti mu dduwa eggulawo essala waliwo ebifo bibiri otutagisomera ekifo ekimu ku byo singa tuba tugenda kusalira muki ekituga nti ala rajihi kitegeeza nti wali abagamba nti tusobola okugikola ki okugisoma naye kisinga okubeera ekizito bwe tuba tusalira mufu situkikola ki lwaki liannaha mabniyatun ala takhfif wal ikhtisar kubanga essala y'omufu eyimiridde kwanguyiza abantu nakuyita mu samale omuddu oyinza omugamba agisome nga talinayo empanvu gyotawuliranganako kati ate nga omufu gwe mwina wali mu maaso embeera temuzima zikola ki ziddako bwaba mukozi wa mirimu mirungi agamba atya muntwale mu nnyanguye so kiri bwaba akola mirimu mibi abuuza munkola ki muntwala luddawa namwe mumuvuddemu kati eddwa oba essala y'omufu abayivu batugamba nti edduwa eneggulawo essala tetugikola ki wa an Talha bnu Ubaydillah bnu Auf radiyallahu anhu qala sallaytu khalfa ibn Abbas ala janaza aga nasale mabega wa ibn Abbas radiyallahu anhu wasalli omuki omufu faqara bi fatihatil kitabi nasma alhamdulillahi rabbil alamin qala liya'lamu annaha sunna yasma al-fatiha ninga isoma bakola ki bawulira bakitegeere nti eriki eri sunna kusalira omufu wa fi riwayatin ate munjogereza ddake za haditha ezokulaga nti faqara bi fatihatil kitabi yasoma sura etibwa alhamdulillahi rabbil alamin wa sura nagatako ne sura enki akonakuka noti wakatwali masala bwe tuba tusalira omufu tusobola ogattako essula enki endala oba tukoma ku al-fatiha wano obujuzi bukulaga nti yasoma alhamdu nagatako naki wajahara hatta yasma'ana nagisoma mu lwatu nga yaga tukole ki tujuulire netuyigamu kyawo fafihi isharatun ila adami mashru'iyati du'a al-istiftahi tabamuulyako nga agisoma yasoma busomyani al-fatiha tiyasoma ki tiyasoma dua eggulawo ki fi salati al-janaza tiyasoma dua eggulawo sala ku sala ya muki sobo okuba takbira y'omufu gamaga nti Allahu akbar notandikani nosoma isti'adha nani ni basmala nani na al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin omufano tujja mwogera ko maaso je bulijja inshallah njagala kusigala nga mbuza ekibuuzo eri bakwano bange abalungi omufugwa mugenda okusalira aba yabakoze eki okumumanga obudde nembuwa abalamu kubanga essala y'omufu ebeera ku bwangu so kiri naye abaddu bakola pulogulaamu za lunaku lulamba nabakimanyi balina okusalira omufu ne bagenda mu protocol bagambye kuzika ssaawa 10 nezingira 10 nameka 12 ne bagenda kigenda okusemberayo ddala kyeki kusalira muki naye tumala kujja waani asiri kati yo asiri nekigwako ebeera ya sitama situka nga nekisemberayo salaamu asiri ono kigwako n'omufu nakigwako salaamu alaikum nekikoze ki naye ngaolunaku lulamba omufu okuva lwe yafudde ku makya nebaga wasaawa 10 oba edda balidde emmere bagimazeewo nentambazoozezza
bamaze okulya emmere boogedde buli omu byalina okwogera nga ne mulumbe bali mu lwakasiru ne boogera nga bagenda kuzika batakola ki tayogera time netuuka ey'omufu ne bamuwedde kika 3 ez'okumukola ki kumusaalira awo wetagisawo okwegendezaawo nawo buzibu ki bwaba yabakoze omusajja oyo okujja okumulinza olunaku olulamba ne muwedde kika mmeka 3 kale ati sitimugaana okulya musoke mumusaalire mugende muli emmere yammwe oba musaalire muziike mujje musaalire sola ki naye bamuteeka wali mu maaso naga nti obudde bugenze ani amanyi ojjangu yalo sola ki eyo asiri oba dhuhuri bibeera kusola 2 ebyokuzika wano Uganda ebiri kusola mmeka dhuhuri oba ani dhuhuri ati si yakama onaabuuza imamu nti osomye sura ki al-Fatiha agisomedde emyaka 15 naye amanyi ogiwalula golenga ekintu kimu kyokka takbira Allahu akbar sami Allah abamu tebatukona ku ttaka naga nti dhuhuri ekoze eki mulete maiti ate Allah namala akugerera ng'omukolo gubaddeko n'omugenyi waita omukulu mukufa nga n'omugenyi omukulu ebyomufu si byakola ki si byaliko owulira takbira zibakuba ku mufu Allahu akbar Allahu akbar Allah nyane ziggwayo assalamu alaikum wa rahmatullah naye nga wano bakulaze nti sahaba bayera abasaaza yabasomera mu lwantu al-Fatiha abalage nti sunna era n'abalaga nti tasomye duwe gulawo sala kubanga esala y'omufu ezimbibwa kuba nti tebeera mu bintu byakola ki byakulwawo ki kulwawo nnyo idh lam yajhar bihi liyuallimahum iyahu kama jahara bil Fatiha sahaba ono teyatula duwe gulawo sala amakulu teyagisoma ate n'abasomera ali al-Fatiha abakola ki nga bawulira ekitegeeza nti muyo okugulawo essala ku ssala y'omufu olwokuba takbira oleta isti'adha noleta ki basmala bisimillahi arrahman arrahim nosomani al-Fatiha nga tonna bakwongerako ssuula sokoddeyo ku masala ogekole ki ogetegeeza buki bulungi then okuba takbira eziddako awo tuvuddewo waqiila abamu ku bayivu bagamba nti yushra fiha kagairiha wal awwal aqrab waliwo bagamba nti nsobola okuba takbira nga subhanaka Allah ku ssala y'omufu Allahu akbar subhanaka Allahumma wa bihamdika njagala kulayirira nga silayidde nti wallahi naye nkulayirira mu lulimi oluganda nti nkulayirira kakutande nga sigwa agenda okusaaza bakube takbira ku ssala y'omufu takbira esooka obeere mu kusoma edduwa eggulawo eyo gyokoma kuba namufu tamusabidde okujjako ku bantu abatini nnyo Allah yasinga obbamanya abamanyi nti basobola okugabawo ka space omuntu n'asoma al-Fatiha kubanga al-Fatiha esinga obungi teziggwayo ku ssala y'omufu mbalimbi ne mumbasalira mbalaba kati ate gattako okusoma edduwa eggulawo wajjahatu wajihiya oba kyaliko lillahi aga Allahu akbar noyongerako fatara samawati simanyi kyokolaawo obeera mu dduwa eggulawo nga takbira yakomeka yakusatu so okuba ku safe side bwe tugenda kusaalira mufu olw'abasalira omufu okuba nti speed ebeera nki nyingi nga ate nawe olina okugoberera imamu kyakoze okuba takbira zino edduwa eggulawo essola kusaalira omufu soko giteekera oddawa ekiri akrabu kubanga bonna gyenyigiramu ogenda koma ku kimu naawe wewedde bosoma ogenda ogaa nti wataala jadduka nga imamu ali ku takbira yakomeka yakusatu wala ilaha ghairuka nga ali takbira yakomeka kati goba osaalidde omufu awo waliwo ebigambo biki bingi owokubiri oba ekifo ekyokubiri nga situsomerawo dduwa eyingira ki dduwa eyingira ki sala tuli fena basiraamu asooka baddaani waki ekusaalira omuki omufu owokubiri ani wetugambye awo tuli fenna balinga nti mugenda kuteeka ogusina bagamba nti ate basiraamu mwaze kusomesa mwaze kusoma owokubiri almasbuuqu ye muntu gwe bakulembedde mu ssala ne bamuleka idha adraka al-imaamu fi ghairi al-qiyam bw'ojja mu ssala nga imaamu yeesanisedde okusaaza abantu ate n'omusinkana nga tayimiridde n'omusala nga ali ku maviivi tuli fena basiraamu bw'osanga imaamu ku maki ku maviivi leka kuddaawo sijja kuyita kwerijja
Lakuddaawo kakasa imaani gy'olina nti yakibaliga osooke weenyigire mu kusoma edduwa ekola ki eggulawo essala ate nga imamu ali ku maviivi ate nga bamusanga ku maviivi bosanze raaka kati wokya Allahu akbar wajjahatu wajhiya lilladhi fatara samia Allahu liman hamida oba oli kuki so nga ate bosanga imamu nga kyali ku maviivi oba osanze ki laaka okutegedde n'omuntu asanga imamu nga ali ku maviivi naye ajjibwako ekyokusoma edduwa eyingira ki yakuba bukubi takbiira eyingira sala nakuba ne takbiira emusanza imamu wakola ki esooka bagiyita takbiratu al ihram ey'emizizo then nakuba takbiira al intiqal emoving omutwala imamu wakola ki bane bye tusoma mirabanga bya bulijjo nebyo ebisinga okubeera ebikulu mu bulamu obwo so Allah abituyigize ya rabbi bino byola byebonyabonya abasiraamu abagamba masikini kati nakyenjezeeko kubanga nayo kakirasi kenina aka WhatsApp abantu kubuliza ebibuuzo bino bibabuuza binyini babibuuliza ki ddala era nga baagala bitegeera ddala esola nga etuuse tekoze ki tetuuse kati gano biraba nga biringa ebintu bibabuki ebya bulijjo omuddu okwenyigira mu kusoma edduwa neyingira esola nga imamu ali ku maviivi kitegeeza nti olina kyomisinga mu sola yogiyiga omuddu okujja obuzzi n'okuba takbiira emu nosinkana imamu waali oba tunayingira sola oba takbiira eyingira esola oba oyimiridde so kiri kati abalano kyebakola mukola mu samale asooka n'agenda ku maviivi nayita esooka Allahu akbar Allahu akbar naga nti zonna zikoze ki ani ekibagamba tubalaba mujja kubuuza seka otusaza otulingiza nti mbalaba omuddu nga ye ayagala kusanga imamu ku maviivi talina nga nalaaka nasooka agenda nakutama bulungi ng'omutego nakuba takbiira eyingira esola nga akutamye esola ebanfu takbiira eyingira esola takikuba nga okoze ki ngaokutamye seka tekitya kubaawo mbwe ayagala asange laaka mukwagala okusanga laaka ayagala kusiga kisige nateriiso oyo mukazi bwate batategereka bulungi najjayo aipenso asige ekisige ate nafumita eriise nafumita emunye kati gweyagala kusanga laaka ate sola ino givuddemu mukwagala okusanga ki laaka so olina okuyimirira n'okuba takbiira eyingira ki kubanga alqiyamu olina okuyimirira naye gwe omaze okweweta noyakanziyite zijja kunsangawo Allahu akbar Allahu akbar oba oli ku fujjo kikaaki fujjo pro ogita promax fujjo promax kubanga kyokoze mu kwagala okulaga nti gwosanga laaka ate otulagidde ddala nti olina laaka nemu gyokoze ki gyosanze nesola togisanze sokkiriza omanyi nti Allahu akbar baba ali ku maviivi tewenyigira mu subhanaka Allahumma batakbira yokumeka omusangewo fa innahu la yati bidu'a istiftaha lifawati mahallihi lwaki lifawati mahallihi kubanga ekifo kyayo kyakoze eki kyawedde dda kuba ebeerawo nga tuyingira essala ate nga tuyimiridde kati gosanze essala bagikoze eki bagiyingiddemu dda n'okuyimirira bakuvuddemu bakoze eki bakutamye tuli fedde basiraamu so Allah sasiri ya rabbi kati tugende wa min siyaghi al istiftah awo simanyi nti tuyinza okumalayoko olwaleero naye muzikize mbaweko bbiri olwaleero njagala ngende nga nzogerako emu kuki kwemu oba oli awo oyinza okufunako gyotegedde amakulu gayo amazito ennyo newankubadde ngaolina gy'olina noyongerako eyokumeka eyokubiri naye temutya wamutasa okweraliikirira ebijja kugwa ku musomo okukola ki naye tugenda kuleeta min suyagi suyagi ebeera pululo sinjula gyebaita suiga siga ebeera ki baga nti min suyagi amakulu nti waliyo enjogera nyingi ezeddwa eziggulawo ki essala naye ezimu kuzo zezino wammanga zitukola ki zetulinawo mukategedde bulungi towulira munno ng'asoma eno n'omuvuma obubidaa kuba gyasoma si gyokola ki just nonya gyasoma oba gyeri omanyi naye ekola ki gyeri kuba muyinza obutegatta mwena naba ng'asoma ki yiye ate nga mwena musomye ezigulawo ki kitwale ng'ebisumulizo byetulina mulina ebisumulizo abali awo assalamu alaikum assalamu alaikum mulina ku bisumulizo buli ali wano ng'olina ekisumulizo ekiggulawo ekiggula ewuwo si ekiggula ewa munno era bwe kiba nga kiggulawo oli mubbi kkiriza naye mwena mulina ebiki kati ku kino njagala okitwale ku kisumulizo ekiggulawo essala
musobola okubeera mu ssala mwenna abantu 100 nga buli muntu alina eddwa gy'asomye nga yiye naye nga mwenna muguddewo ki nga bwe kiba nti mulina ebisumuluzo naye buli magula kufulu ki bwe tukuzuula ng'oli wano ng'olina ekisumuluzo kigula ewange nze kulya mazima bw'oba oli wano ng'okiyina nga sinza kikuwadde oli mubbi bwe kiri naye nga kyolina kiggula wokola ki weyagala wakola ki waggule. So waliwo eddwa nnyingi ezajjibwa ku mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga zonna ziraga nti omuntu bwazisoma ng'ayingira essala aba akoze ki. Njaba wanakaliza okusembayo nti nekiyinza okubeera ekiri besti kirungi nnyo okuba nti weemanyiza okuzikola tanwiiri okuzimikisinganga n'osoma kweno n'osoma kweno n'osoma kweno notemanyiza eriwa olw'obukulu bwaki emu kuzo. Hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala atugamba sahaba oyo Abdurrahman bin Sakhari ad-Dawsi radiyallahu anhu yagamba atya kana Rasulullahi kana mwenyagenze mbikolwa kana Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yalingo mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mumbeera ze idha staftaha as-sala nga bagula w'essala sakata hunayha yasirikiranga mukaki katini qabla an yaqra'a nga tanaba kusoma alhamdulillahi rabbil alamin faqultu nze kenyindi mugamba ya Rasulallah oyo mbaka wadi wa Allah bi abi wa ummi nkulayirira ara'aita sukutika baina takbir wal qira'a ma taqulu okusirika kuno kwoyinanga omaze okuba takbira oba oyogera biki byebaire okola ki qal ombaka namugamba aqul bwe nkuba takbira nensirikiramu ngamba nti Allahumma ay Allah omulezi wange ba'id baini kusaba onteeke wala wa baina khataaya n'amazambi gange kama ba'adta nga bwe wateeke wala baina al-mashriqi wal-maghribi. Ejo soma bulijjo amma Allah kusaba onteeke wala naki n'amazambi gange kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi. East teza kusinkana west bwekiri east ebeera kuki ne west. Allah namala kwawula gwe n'amazambi nga bwe yawula enjuba n'omwezi ogamba nti alhamdulillah anga eddwa gye nkola ki nenyongera kusinde mugamba nti Allahumma ay Allah omulezi wange nakini min khataayaya Allah kusaba ontukuze onzije mazambi kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allah nga bwotukuza olugoye olweru n'olujjako obukyafu kusaba Allah ontukuze maki amakulu. Allah kusaba ontaase nemekwera mbantu bakulanga kazambi mbere ngo wekiteezi kasasiro maaso go okitegedde sagala kubeera nga nkola baki eddwa gisoma nga ogudde ki Allahu akbar Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Allah kusaba onteeke wala nze masikini akuli maaso akubye takbira wa baina khataayaya n'amazambi gange nkola kama az eyo kama eyo kama nga ba'adta Allah bwe yawula noteeka wala baina al-mashriq wal-maghribi nga east bwajawula nani ne west. Nzadwa simbye eyo mwingide nadanga otegedde amakulu gaki nabagamba ekituganya okusoma ebintu bino mu ssala botamanya makulu gaki ekituganya bikwata tetulina appetite ebikwata kubanga simanyi makulu gaki gabyo. Nekati nyenda kujja mu ssala mukulu w'essala nga tuvunula kigambo ebisinga obuki obungi otegere byoyogera ng'oyingidde maaso ga Allah namugamba nti Allahumma ay Allah omulezi wange igsilni kusaba Allah obeerenga onnaaza ng'otukuza min khataayaya mazambi gange bithalji walmaai walbaradi. Eyo eddwa gye tusabira n'omufu bika by'amazzi byonna mazzi amakwafu mazzi agatonyaga muzira mazzi amalungi amayonjo. Allah kusabirenga ng'otukuza amazambi gange nze omuddwa akuli ki eyo nebeeranga eri awo eyo nayo siiga bw'osoma eyo oyinga omwidi agamba subhanaka Allahumma wa bihamdika temuyomba temukola ki temwekuba. Kati sekatawo tomulanga atuli wano nze mutunulidde naye akoze ki antunulidde. Kati ennaku zino mukuba ekifaananyi kigamba nti mukuba ekifaananyi mu bintu ebimu mu Busiraamu
wakati wa mwende bannamwe nga bwe wandika ennyukuta y'Olwalabu giyitibwa musanvu. Musanvu gimanyi yakulanga v eri bweti so kiri kati ngenda kugiwandika nga ntunudde twabiru seka twabiru ndaba oti eryo ki wanyi zinengalo sikoze zine zammwe zine za peace nze nkoze zino bweti za v eno ki mu Lwalabu ewa saidi yammwe mulaba nnyukuta kyeyo ani amenye ku nnyukuta z'Olwalabu mbuli nnyukuta gyalaba wano nga nkoze bweti si munaana ate nze ndaba musanvu ndi mukyamu oba ndi mutuufu wangi nze eno musanvu y'Olwalabu yakula bweti kanzije anti-practical tumwagala olumu eno munaana eno musanvu muzirabye ezo mulaba kyawo kati eriwe esooka ewa munani nze munaana eyokubiri kati bwekitebwe kiri mu nsonga ezimu busiraamu bw'obeera ku saidi eri olengera munaana bodde eno olaba ki tewetakisawo bikonde just kuza saidi yange nolengera musanvu gyenkoze ki bwekiri niwole ku lubaawo awo kati kamba jembi Olwalabu kale kamba teke muzamu zemmanye ez'oluzungu mukaaga giwandiike nga mwefesi nere muddo ye akusunuulidde alaba mwenda so kiri gwali eno olaba ki kyetagisa kyawo kumugjayo n'omusika n'omuzza wooli n'alaba mukaaga gyokola ki gyolaba oba okusigala gyali nasigala nga alabaani kati omuntu ayinza okubeera mu ssala ng'alina eddwa gy'asoma nga yeeyo naye nga golina omumatiza nti neneekola ki gyeri gwe okusigala ng'omuvuma kubanga asomye gy'otawulirangako nogenda ng'omwetenda mu bantu nze omusajja oyo simutegeera bulungi wallahi byabadde asoma sibuuliranga nako gwe obutabulirwabyo tobiwulirangako tekitiza nti tebikola ki akutuka nootiki basiraamu niwankuba tobiwulirangako naye bikola ki gyebiri kati noonya bunoonya gyebiri oba tebikola ki tebiriiyo so eddwa yemukuzo number 1 Allah wange kusaba onteke wala namaki namazambi nga bw'ateeke wala enjuba amashiriki nani Allah nazimba ki mazambi eyokubiri hadithi ya Ibn Umar yesembayo nolwaliro inshallah taala tugende kwandi mu transit eyokubiri hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma qala atugamba bainama nahnu twalirumu nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam twali tusala nombaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam idh qala rajulu min alqawmi bwetwali tusala naye waliwo omusajja omu yayogera ebigambo ng'akuba takbiira amakulu wali sahaba omu yalina bye yayogera n'omubaka n'abyewuunya sallallahu alayhi wasallam yagamba atya Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ng'akuba takbiira yingira sola Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila oyo byakola ki tayogedde biri bitogedde bisoose muhadithi ekoze ki esoose faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ombaka kyava agamba nti ajibtu laha bino nga mbyewuunyiza sajja yogedde ebigambo nga mbikoze ki ani yewuunyiza rasulu sallallahu naga nti futhat laha abwaba sama bwabyogedde Allah nagulawo emiryango gy'eggulu lyonna 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 abyogedde agenda kuyingira ki amaze okuyingira essola agenda kusoma al-Fatiha nagamba atya Allahu akbar kabira walhamdulillahi mumbirinda ku yidi mu mwaka emirundi egi bwetaba fitiri ba adhuha mumbirogerera Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa la ilaha illa Allah Allahu akbar Allah ekyo fena twakikwata nti bwetaba yidi oba bwe mudde mu swala ninga bwekiri ubishiri yakumeka dua yakumeka eyo Allahu akbar Allah yasinga olusinga lonna buli kyonna 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 kabira
yasinga buli kyonna kyomanyi. Tetugamba nti Allah ye munene kubanga n'ebinene wali ebisinga, eno masjidi nnene ne wali egisinga obunene, so kiri Katonda gamba nti Allah yasinga buli kyonna n'ebinene ebiri omu nsi Allah yabikola ki. Era olwabeeranga kujooga yagamba nti nze ndi wakabi nze kusinga, mugambe nti Allahu akbar. Allah yakola ki? N'omugaga tugenda omusaaliya tugamba nti Allahu akbar, so kiri Allah yakola ki? N'omwavu tugamba tutya Allahu akbar. Abadde omusajja nga yamanyi nti ensi yagimala tugamba tutya Allah yasinga buli ki. Tebakutiza tisanga ekigambo ekyo kimanya amakulu gaakyo. Allahu akbar kabira. Musiraamu gwe yonna kyonsinga gwe nti yekiri kiki Allahu akbar kabira. Allah yasinga byonna byomanyi nga biki. Walhamdulillahi kathira. Amatenda amajjuvu gonna ga Allah emirundi gyonna. Oli musola wa subhanallah ayawukana Allah azza wa jalla ku kyonna kyonna ekikendeevu gyali bukuratan wa asira. Buli kumachana kawungeza Allah yawukana. Notandika nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi arrahman arrahim alhamdulillah. Ezo meka basilamu dhikri mekezo tujja kutandikirawo insha Allah taala. Allah nga tuwadde obulamu n'obusobozi kaswe tutandise bupya obukulu bwaki bw'essala kitundu kya 5 neti ndaba oli mu kamera nengira yengali mu igira bweti ndaleka 5 seka tubuuse tukwata nomweyo kale yo muhandisiza muwakanya ahlu Makka adra bishaabiha aye Makka basoma kumanya ebiwonvu bye Makka kati ye mukwaso wa kamera ye muhandisi wabyo bwagamba nti ya 5 walero yamekume meka 5. By the way wali azagala zonna okuva ku 1 mpaka 50 ngenda kuwesibuye mwogerega inshallah ayagala kuva 1 mpaka ku 5 obukulu bw'essala ekitundu eky'amakumi ameka 5 tukikoze eki tukimaliriza olwaleero nga twogedde ku wajibatu swala naye tutandise esookerwako eddiwegulawo ki essala gyetutemyetemye olwaleero tukomye kuzimu kweze eddiwe ziyingira ki essala nga twogeddeko mbeka 2 tulinde insha Allah taala. Togeddeko 3 togeddeko 3 naye yokusatu bali teri ku mulamwa nga tulina okumala tuka time yayo ekoze eki 2 zino obujuzi zikoze eki togeddeko Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya neyokubiri egambita Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asira. Please tojirinda ku yidi jemanyize ngo yingidde ki essala ndozo nakyo tutegedde. So Allah tukasana bya Rabb kyosobola okunkolera ekinene nnyo kubiteeka mu nkola. Sijja kwogera ng'omusajja oli agamba nti la shukula wala shakula shakaratan. Saagala kukwebaza wabula just gamba nti kasita okiyize kiteeke muki ojja kubanza ontikudde omuki omugugu naye bona nga nti seeka weebale otadde mu nkola oba tolina kyokoze eki tuteeke mu nkola Allah byatuwadde okuba nti tubiyize. Soba Allah sasi ya Rabb tujja kutandikirawo ku yokusatu n'eyokuna n'eyokutaano nazo sijja bawa nyingi nja kuba kuyakumeka ku yakutaano awo tugende mu kiyitibwa wajibu eyokumeka eyokubiri mu wajibati zissala insha Allah taala. Jazakumullahu khairan. Waliwo ina kyabuuza ku byaleero tusimbule. Obukulu bw'essala ekitundu eky'amakumi 5 byetogeddeko olwaleero waliwo ina kyabuuzaayo insha Allah taala nga situnabagenda mu kigambo kyaffe ekisembayo. Nze sayinize out wadde ondaba naye kati ndi out wanyi tusobola okutobeka kisinzira ku bbugumu lyolina mu swalayo n'amakulu g'ebigambo byogera ng'otegedde kibikola ki. Omuntu ayinza okugamba nti seeka kati mmale esooka nzeko n'eyokubiri ngera esswala nkyali ku esswala emu nsobola okuleeta wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati paka gyeggwera ninzaako Allahu akbar kabira walhamdulillahi ninzaako wajjahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa tujja bilaba hanifa muslima wama ana inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Byonna byenjogeddeko bya Allah ng'olina essabo. Please don't waste your time doing a lot of nothing. Wanti naye twakabadde kuteya oluzungu
toyonona biseera byo kukola bitena maki makulu ngoga nti lillahi rabbil alamin ate ngo inaki ngo inendagu bino byabasirahamu abasaala si abasamiza abajja muki ani anyize ku ekyo muwe ekirabo. Assalamu alaikum. Aji sawa Allah sasa ya rabu seka mutayogere ku nsonga ezo zindaba nti family zaffe zigenda kugwawula nsonga ezo n'obusambo kola ki bugwawula nsonga ziriwa ezo ate kenalabye Katonda wo wansi sigenda ziviirako ddala Katonda wo ku ttaka gyali. Sawa Allah mulungamye ya rabu kitira nti zino ensonga zirina okwogerwako oluki olubeerera. Kale oyo tumaliza ndoza tukomyawo inshallah taala. Ekigambo ngenda kuleta kibuuzo waleo muke mbambuza ekibuuzo. Tumanyi kibaita okwegendereza. Tukimanyi fira mu Luganda tukwegendereza obutasobya obutakola nsobi so kiri kikyo singa okwegendereza mbulamu obwo. Njagala kubuuza kibuuzo ekyo. Abantu babiri kale baba basatu ekyo kisobose kubanga ekya enda kuba okati ekya tetujja kulabika inshallah tujja kuleka olwokutaano olwomukaaga olukola ki olujja inshallah taala ne kikyo sio okwegendeza mbulamu obwo wangi dini yo barakallahu fiki atugambye muallimu Buba asinya kwegendeza dini ye. So Allah amunyweze ya Rabbi ku dini nafa atunyweze. Okubiri kikyo singa okwegendereza mu bulamu obwo. Ati nawagenda nti kutambula kuyiga okudda kola wangi seeka oli mufumbo oli muwulu wangi tulina kusha oli ku byombi. Anse gambita wegendereza kikulamu butagwa mu mazambi. Olaba eddoboozi ekyamani buliri butagwa mu mazambi kiwegendereza. Saba Allah atunyweza tugane gwa mazambi atugenderedde. Owasembayo abadde awanise ow'engabi kyayogedde ansayo kyayogedde kati naam Seka Musa kutava ku shahada. Bane barakallahu fikum. Mwede ansa buzinyuma mu kigambo kisembayo waleero naye ngenda kubagamba ekigambo maskini mu kuŋŋaanya byendabyeko ne mu byensomeka katintini wegendereze nnyo entegeerayo. Wegendereze nnyo entegeerayo mu byonna ng'oyagala okwekengera eddiini yo okola ki soka wegendereze entegeerayo. Byotegeera bwoti bwobitegedde bwolina obitegeera. Entegeerayo yefuula omuliro ejjana oba ejjana omuliro. Yefuula ekituufu ekikyamu oba ekikyamu raqib aqlaq. Wegendereze nnyo entegeera gyokola ki wa illa oyinza okugenda maaso ga Allah n'ogamba nti law kunna nasma'u aw naqilu singa nali ntegeera. Ddala byotegeera bwoti bwobitegedde bwolina obitegeera. Obuzibu buli kuki kasita omala okutegeera ekintu oba ku ddiini yo ng'oyagala owunyere ku ddiini yo ddala kyotegedde bwoti bwokitegedde bwolina okitegeera. Mu byanfunayo bizinesi gyoyagala okukola wegendeze entegeerayo. Ejo olabye nti ogenda gikola bwogitegedde bwe batagitegeera. Oba olabirayo nga bagikola nga ngitegedde ogenda ogigwamu n'oteekamu capital yenna n'okola ki olwenki tewali muntu kyebanja kuba nti akyegendeza mu bulamu bwe kusinga ntegeerayo kubanga entegeerayo yekutegeeza ne Allah. Bw'otabitegeera bulungi n'okusamira okola ki mukategeera Basiraamu wegendereze enki entegeerayo. Otegeera otya ebyo byotegedde? Wali babitegeera nga bali baddala nti byategeera byebyo nti emmese bw'esala olunaku luba lufu. Eyo si ntegeera. Ekyo yategeera kyekyo.
Bange mbali bushika mukize babeleko mbwe messe bakuki adduke messe mu kubo ate nga alise messe 15 mu nyumba eyo ntegeerayo messe 10 ziri mu nyumba zichakala zidde migati jo nenga tozijiridde ate osange mu kubo ojidduka nti messe yiyo nsanze ebisirani eyo ntegeerayo twali kirala byotegedde boti bwobitegedde bolino bitegeera oba nedda mu dini yo mu bulamu bwo mu business yo wegendeza nga ntegeerayo era omuntu agamba nti bitegedde mugende nti obitegedde obitegedde oba obimanyi okubimanya kirala nobbi Allah mumanya kirala nomutegeera ki so bagambi basiramu mubyenkuŋŋanyiza mu safari zonna nazudde nti ekisinga tutawanya mbulamu bwaffe tetufaayo ku ntegeera zaffe nga bwekyetegeero ga nti bwekitegeero kino okukola ki nakunama naye alaba nti entegeera bwetu bwe mugamba yekitegeera nti wakunama tewali buki dembe lye dada dembe lye muntegeera yo gwe gwakunamidde dembe lyo ate yakunama agamba ki obuzibu buli luddawa wangi entegeera gyakola ki gyabitegeeramu ye weyabitegedde bwatu yabitegedde so buli muntu alina kubeera ngaali bati attentive ngaali aweya alina kuba nga afaayo nnyo kwebyo obwongo bwe bukoze eki bw'otegeera Allah nti balina okumwawula otegedde okutegeera bamwawula batya kikuyamba okukuuma shahada yemu abagala okukuuma ki entegeera yo yagenda okukuuma ki shahada kubanga ojaga nti bamwawula omusajja akola ekintu awo nga imamu yangambye imamulaga nti seeka nange mpa obujuzi nti omusajja oyo agemye enku ate imamu nga yakikola ki kitegeeza nti kyayingidde mu ntegeera ye nti newankubadde Allah yatonyesa enkuba era yagigaana okutonya naye waliyo n'abantu abasobola ogikola ki kati obuzibu buli ku nusuusu ya Qur'ani oba buli ku ntegeera ya musajja oyo ntegeera ye bannaye twegendeza entegeera ki nze balekeddewo ansa n'ekibuzo kigamba bw'obitegedde bw'ote bw'olina obitegeera oba entegeera yo si nki si ntuufu ekitukosa mu bulamu bw'ensi nki bakubuulira ejjana entegeera negana okutereeza ejjana eyo mu bwongo obwo nogana ejjana eyo ddala yakuleeta enkana ya mugulu 7 n'ensi 7 entegeera egamba etyawo ate entegeera nyini gy'olina negamba nti simu eno kuliko gibbi 15 ku simu kuno nga mulimu n'emmotoka etambula mulimu n'emmotoka etambula era bw'ogizannya etambula tesimu kiri ddala emmotoka eyingira mu simu eno n'etambula ntegeera oganya okukkiriza nti amagulu 7 gyegali n'ensi 7 nejjana yenkanakana amagulu 7 n'ensi 7 ate okkiriza nti mu simu osobola okuteekamu omupiira n'ogulaba nga bazanyi 10 bazannya saidi eno saidi eno 24 bali mu simu eno efaanana bweti ebanki eyo ntegeera so Allah sasi ya rabbu ddayo biba wegendereza enki wegendereza ekyosiraamu bw'obitegedde bw'otyo bw'olina okubitegeera oba bitegedde ki omutuutu bimu yagamba nti obwongo Allah bwe yakuwa mu kifo kyawo buddira omuliro jahannama ne gufuuka janna nejjana nefuuka jahannama so saba Allah akuwa entegeera ki era okisabanga ne muddu nti Allah nkusaba ompe entegeera ki ennungi saba Allah sasi ya rabbu atuwe entegeera etegere ebintu mu butuufu bwabyo innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah tumalire ffenna ya rabbu abali mabanja saba Allah birenga tumalira amabanja mungirize tusuubira oba zetasuubira abali mu bwavu saba Allah tugaggawaze obugagga butagenda tujja ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah tumusaba Allah teeke wala n'abashiriku nga bwe yateeke wala enjuba n'omwezi tumusaba Allah azza jalla teeke wala n'abashiriku nga bwe yawula isti ne westi tumusaba Allah azza jalla atire baraka mirimu gyaffe gye tukola ne mu baana baffe ne mu byalo byaffe n'eri bakyala baffe innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi abawulu tumusaba Allah babakyala abalongoofu n'abasajja n'abakyala tusaba Allah babasajja abalongoofu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi tumusaba Allah azza jalla bibanga byonna biganye mu kubitegeera nga bitutegeera tubitegeera kifuula nnenge Allah tukutegeera ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah mu ntegeera esemberayo ddala okubeera entuufu eri obwongo bwaffe esemberayo okuba nti engeri tugasa mu nsi muno ne ku lunaku lwa nkomerero tumusaba Allah tujje mulamu bw'ensi nga tuli bakkiriza abali wansi w'ekigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.